Kale nyongera natyo okubeera nga nkwebazaako gwe wenna kyekumiddeko buli kimu osobola okubeera nga okitambuza malidaadi sana. Tugendedde mukuumulamu tubadde tukutegeezezza nti bwe tudda tugenda kubeera tukwata ku ggwanga erya Libya. Eggwanga erya Libya lino lyakulembebwanga omukulu General Gaddafi. Kano yali Kano Colonel General ne Kano kiriwo ekisinga obunene. Ndiye yitanga Colonel. Yitanga Colonel El Mama Gaddafi. Watu yeyita ndoza liyasima. Liyasima. Nkubanga jukira yasobola okubanga naye obuyinza awamba buwambi. Yabuwamba? Yawamba buwambi. Yabujja kwani? Abujja ku anko. Kojawe. Akati mukubanga abumuwambako mwaka gwali gwa 1969 wawamba obuyinza okuva ku anko. Awamba obuyinza Kano El Mama Gaddafi ne yali maje by then. Yali ayingidde amaje. Akati nga bolaba nti government za mawanga agenjawulo nti wezizze muno mu Africa nda mu West Africa government zize ziwambibwa bannamaje naye bali ku ddala erya wansi kuba kati tugenda ku wali muri Cameroon zi Cameroon zi Chad yawo zi Chad zonna zasobola okubanga eno gundi eno je tuyita Burkina Faso ezo zonna zimali Ibrahim Traoré zimali zonna ziwambibwa bano just ababa bakomandinga amaje agaba gakuuma omukulembeze w'eggwanga agasinga obungi. Akati mu nsonga ezo kikuwaaki kino kikulaga nti omusajja agobayita Kano El Mama Gaddafi yawamba gavumenti eyo naye mu kugiwamba ye agamba nti omukulu anko aka byakola takyabitegeera. Nze yakubanga ateeka Libya awantu awenjawulo vision yange vision ya Gaddafi from day one yali yakuba nti afuula Africa eggwanga eriri awamu. Bakulembeza abala kyabasanyusa mu Africa era tekyasanyusa bangi nnyo bangi kyabanyiiza nga toyinza gamba kati omukulembeze w'ekizinga kiri omugambe nti ovuse governor nze president wa Africa wale nnyo digoli governor wa Uganda owegoli governor wa Kenya tesege tekyinza sanyusa bakulembeze bamu osegede abatayina byatakyasalawo jukira amaanyi gonna gwabagalina gwe president gwabalagira olwo UN ebekyakola UN nebadde kyakola okitegeera kubanga eno yefuse continent era continent oba oyisiza mu mukulembeze abafuga continent nga bolaba Europe it's a continent bali badde kusaayo nga tukozesa sente zawamu Africa yonna. Thank you so much. Kakati omukulu gwe bayita Kano El Mama Gaddafi okutibwa kwe okujja kwe mu bukulembeze okwagala okufuula Africa ensi eyawamu ebirowoozo ebyo ebigazi byanyiiza bangi mutwadde n'abazungu bamagulu meeru. Kalatebwe ekingolo ekinyiiza abazungu ki? Ekinyiiza abazungu nti Africa eno ekyalimu ebyobugagga bye bakyayagala okuba nti bajjamu mu kubanga bajja bafuna omuntu abeekiika mu kkubo lyabwe tebayinza muganya. Kyekinyiiza France Burkina Faso bwe yajja omukulu Ibrahim Traoré bwajja mu Burkina Faso n'agoba France. Okay. France eno amawanga ga Africa gazze gagigoba ne Congo wano ne bagigoba yavayo kumanga baffe tukyagala Faransa e Rwanda no bali ba Faransa no tukyagala mu Faransa Faransa atutamye nti Faransa eno kiki ekyo ekigiriko abantu ogamba tukyagala Bufaransa eno gyaba mu musajja gobeta Emmanuel Macron ebintu byazenga akyusa mu Faransa eyo naye eyo yonna ojjukira omusajja akukuwaza banga kamutegedde owekongo akati omukulu oyo kukuwaza banga naye okuba nti yattibwa nti yayaga okuba nga alemesa misioni z'abazungu mu Congo. Congo limu ebibugaga bingi nnyo ng'oggyeko embaawo golodi mungi ku lukalu lwa Africa ate golodi watunzi kati era amawanga mangi aga Bulaaya gali mu Congo n'amafuta okitegedde nti eggwanga erya Libya lino lyali lujjuddemu amafuta nga mangi mu Africa muno ng'era omusajja gwe bayita Kano El Mama Gaddafi ng'awola n'abazungu President yaliko owe France ng'ali mu kalulu Emmanuel Sarkozy
yajjako ko ewa Libya ewa Gaddafi namugamba mpola kasente akajja kunyambako mu bululu kyali kimusibya bamuta bamusibya aje sagamba katonotono ne bamuta bagamba ajja kuoza nga avira ki ngavira waka ngavira bweru akati mu nsonga ezo kano Mama Gaddafi aleeta ekirowoozo agamba amawanga n'abakulembeze ba Africa ab'enjawulo abagamba nti nze njagala tusobola okubanga tukola tutya tukwata Africa eno olukalo lw'omwana w'omuddugavu tulugatte ng'era munwani we nnyo yali ono owaffe naye kino yakirimu nga baagala bagatte ng'oli amugamba nti wakyali kyabwazo oba yakyeyagadde simanyi naye ng'amugamba nti njagala Africa kubanga Uganda wadde nga si kiwadde mu byenfuna tukyali mabegakokko naye nga ffe tulina naffe ejje tugamba nti tugenda ku ttaka land force Uganda nungi mu land force wano waggulu esente ziyinza okubula of course ezigula drone ezigula ennyonyi helicopter nebisigadde but wetugamba nti tugeze mukono ku mukono Uganda ine ekifo mu Africa teza kiwakanya akati mu nsonga ezo kano Mama Gaddafi atandika okuba nga azimba ekirowoozo omujjukira mu UN assembly ng'ageze nayogerera essaawa bazalinga 5 oba 3 nakati essaawa zeyogerera ezo ng'alina obusungu bungi ku bazungu kati ate obusungu bwe yali alina bwali bwaki akati kano Mama Gaddafi obusungu bwe yalina yali agamba bano abazungu nti mulekerawo okweyingiza mu nsonga za Africa Africa ekwatiremukko nti naffe tusobola okuba nga tweyimirizaawo nga ffe awatali mmwe ng'era indeed Libya ng'esobola okuyimirizaawo ekye tuyita olukalu lwa Africa lwonna sejenga alina ssente era alina ssente akati mu nsonga ezo ojjukira omuzikiti wajja kubanga azimba era mu Uganda efunanga muzikiti ogwo guno alwa Gaddafi Mosque bagamba ate gwali gwakubeera naye omuntu gwe nadde njogera nangamba omuzikiti ogwo gwali gwakubeera gwa flow satu ngayagala omuntu yenna buli waali asobola okubeera ng'aguwengera wano mu Kampala webale nnyo ekyo ng'asobola okuba ng'akikola so kale ekiwo ekitowe kiri akati kikutegeeza ki bino byonna byonna kikutegeeza nti Gaddafi ye mission gyali ayina yakuba nti Africa agifuula ey'enjawulo mu kugifuula ey'enjawulo kitegeeza nti mineral waffe tumwetegeerera ffe nga ffe nga era tusobola okuba nga tufuna n'obusobozi obuzimba capacity eza nuclear weapons n'okuzimba satellite ezaffe nga tetuyambiddwako bazungu kubanga essaawa zino ndowooza ensi yavaayo kubanga ezimbako ku satellite eyo eyaayo nga South Africa Uganda twabiwulyako byali byambu tetumanyi tuddangamu kubiwuliza akati mu nsonga ezo kano Mama Gaddafi ajja mu buyinza azimba ejje eryali ery'amaanyi mu Africa Libya azimba Libya agifuula eggwanga eriri mawanga amagagga ennyo mu Africa afuula Libya mu social services ez'eggwanga erya Libya nga ziri affordable nti omwana amaliriza okusoma nga akaunti ye kuliko capital atandika business atagenda kubenyeka kubonaabona webale nnyo omwana asaalibwa nga bamugulidde akaunti mu banka nti ono gundi za pro magician agenda kubanga afune sente bweziti paka walikula Libya eno n'oba mugwira oba oli munnansi ebyobujjanyo byabwereere buli ddwaliro lyogendamu yali Libya enguudo from west to south north to east nga nkole za chorus zilinganga mukeeka Libya nga binayo sigamba nti simanyi sente mu nsawo ng'abantu basooka ng'omuntu asooka parking emotoka wano n'agendera mu ndala n'afuna wagipakinga n'agendera mu ndala tekineetaagisa kuba nayange sanga awo nenvuga public vehicles webale nnyo amayumba abantu nga bagabazimbidde webale nnyo ngamba kyalero ngenda kusula njagala kati kuvako mu Kampala ngende konsuleko eggulu webale nnyo nengenda nensenguka n'abantu bange nengenda eggulu nenfuna ennyumba webale nnyo kati Libya yatuuka mu state nti nga teyeetaaga kye tuyita supplementary simanyi budget ya supplementary Libya yatuuka akaseera nga yo teri mu deficit budget Libya yatuuka akaseera yonga eri mu surplus budget kiki ekyaleetera Libya okubeera ng'ekulaakulana ebyo byonna byotugamba byakulaakulanibwa byakolebwa mu mulembe gwa Gaddafi
ngera Gaddafi ono minerals ezeggwanga erya Libya ng'azikozesa kye zirina okubanga zikola. Byabugaga ki ebiri mu ggwanga lino? Amafuta mangi nnyo mu Libya. Era ensula z'amafuta ezo okubanga nnyingi nnyo zasobozesa omukulu gwe bayita Colonel Gaddafi okuba nti ateeka mu ofiisi abantu ab'emmizi. Abantu abalina okuba nti bo bagira kumwe oti kolera ggwanga lyabwe. Kubanga Libya kye balina Libya first nga bwolaba America. America kyeyina America first. Okay. Naye mawanga amalala oyagamba nze ne family yange. For God and my stomach. Bali nnyo. For God and my stomach and my family. That's all. Akati ovula ensi zino tezikulaakulana nti bateeka abantu mu office banga office zino ze ziriko allocation of resources or allocation of funds eziyinza okuba nti zikulaakulanya ebitundu. Kati ono Colonel Gaddafi yenga akolaze nti atadde mu buli sekita omuntu atali ku after money but after our country. Ensi yaffe ekulaakulanya etya Libya egenze etya mu maaso ng'ekibuzo kyasobola okuba nga ateeka mu mitwe gy'abantu bonna bye wawaze afeesi nti omukulembeze gwazimba kyoyagala mu bantu b'okozesa. Okitegeera? Akati kyekyo nga bula ttiimu z'omupiira nti waba ateta waba essaawa zino kaliki azimba ekyo kyayagala kisobole okuba nga kikola filosofe ye. Bannansi b'eggwanga erya Libya balinga batya because ebyo byonna baali babifuna omuntu asobola okufuna emmotoka ya bwereere because asomera asobola okutwala omwana ku ssomero n'asoma bwereere n'afuna because the essentials ze twetaaga mu bulamu buno obwensi nti kasitamba nga omwana nga asobola okusoma aseeraliikirira kyakulya okwebaka sigenda kweraliikirira kati ebirala bijja luvannyuma nebbo mu nsawo balinga batya. Ensawo zaalinga nnungi. Era tewali munna Libya yali avuddeyoko kino kirala kirayita Arab Spring. Arab Spring ekyali mu ggwanga Tunisia 2010 kyekyagulawo obugungo bwonna obwakati nga cross Arabian countries amawanga ag'Abawalabu. Nti Tunisia omuvubuka eyali omutembeeyi ng'ali mu kutembeya maali ye ku street eza Tunis ekibuga ekikulu ekya Tunisia bamukwata KCCAL eyo Tunisia emukwata emujjako ebintu bye emala okubiwoba ebintu bye babitutte kabusajja omuvubuka asika talina business kyokka bagamba nti mukole mwekulaakulanye n'eggwanga. Akati omuvubuka agula akadomola ka petroli akatwala alinnya ku kizimbe waggulu ekyali kisinga obuwanvu mu Tunis mu kibuga ekya Tunisia ekikulu eky'eggwanga yakeeyiwako. Mukama keeyiwako ayogera ebigambo bino wammanga nti gavumenti y'omusajja ono pulezidenti wa Tunisia etutamye yekkusaye n'abantu abamuli ku lusegere ne famire z'amanyi fe abantu abogye tatufaako yeekumako akabiri tiyeeyokya. Arab Spring etandika abantu bavayo okwekalakaasa okulaga otali bumativu eri gavumenti omusajja yeeyokya yeekumako akabiri ti naye ng'obukyayi buva ku ki nti azze omuvubuka ayagala kuba nti yeekulaakulanya naye gavumenti ekulaga nti fe tubiriiko. Akati Libya naye etwalibwa mu kavuyo ako naye ng'ekya Libya mbu kyalimukko ku bantu abaagulwa ne bateebwa mu ggwanga ya Libya ne beefuula bannansi naye nga si bannansi. Babajja ne baba plantingamu mu ggwanga erya Libya. Webale nnyo. Kakati mu ggwanga baplantingamu Tripoli efuuka ekizibu manga kyali ekibuga ekikulu ekya Libya. Tripoli eyo abantu batandika mu bibuga ebyenjawulo okujja nga beekalakaasa. Jjukira okusustaininga okwekalakaasa kino abantu bakiwulire bulungi nnyo. Omuntu okusustaininga okwekalakaasa abanga mu nsawo ayinamu. Togenda wekalakaasa ng'ewaana awakatwalesewo kawunga oba lwakuba nti byo yali yabiteekawo ng'omwana abantu byokulya babifuna nga buli kimu kiba fine. Waliweddeko zi grants. Hakati zi funds ezo obusente obwo obuva mu mawanga ag'ebweru ne busindikibwa. Twakiwuddeko n'omugagala tu Uganda for the first time. Buwaddeyo sente zadesindikibwa ku bantu ku namba zino empyambu ez'amasimu mbu nga zigezaako gamba abantu mu bagende zibasustaininge mu kwekalakaasa mbu we had it mbu byambu. Akati mu nsonga ezo kino kikulaga ki eri Libya? Libya eno omusajja Gaddafi yagamba nti emirembe mingi gyayonona ki Roma. Omunyakola gamba nti obusinje bwingi bukashisha Roma. Mirembe mingi gyayonona Roma.
Roma mu mirembe gye yalina batuuka kati ne bagamba kati musajja ku musajja mukazi ku mukazi. Okay. Okitegedde? Akati emirembe emingi gyayonona Libya. Tomuntu n'omukolera ebyekala biti ebingi byekala biti asigala muntu. Ko omuntu tekabulamu. Ne Stan Lucifer omujjukira mu ggulu. Nanengo kuba nti ye agakwegulumiza mu maaso ga Mukama n'agamba genda ku nsi. Okay. Kati yali amutukasukiranga ffe yamulemeredde ffe twali musokodde. Kuba kati gwe ya mutonda amulemeredde ffe amutukasukira ku nsi kuno tumukozesa eki. Ffe tumusobola. Zoka kati yakatonda naye waliwo entuuka neŋŋaani Mukama alimba. Ekyamukasusa Sitaani ku nsi amugye mu ggulu ye gye yabadde asobola omukontrolinga amuse ku ffe. Ajja okubanga ffe babonyabonya. Okitegeera? Zoka kati Libya eno akakadde ke yatuukamu. Nti Libya etuuka akaseera 2011 Arab Spring ekyase egenze ne Hosni Mubaraka emugjeeko mu ggwanga lya Egypt Misiri. Yiye eranze egeze mawanga ag'enjawulo ne Mbawalabiya bali abalala. Wuuyo esobodde okubangeja etuuse mu Libya. Kakati bwe yatuuka mu Libya omukulu Saif al-Islam Gaddafi eyavudde mu bulamu bw'ensi. Jjukira ye mu gavumenti ya taata we yali akola guno ne guli nga talina ofiisi eri awo mu baagimuwa. Naye nga ye musajja owokubiri mu buyinza mu ggwanga lya Libya ngera wayogera tewali addamu ng'ovudde ku taata we Gaddafi. Saifu yali omuvubuka owokubiri mu ggwanga lya Libya ng'ayogera nga tebaddamu. Era Saifu wadde oŋŋambyeko kwawo behind the scene nti yali amaze okuba nga asomera mu ggwanga erya Amerika. Nti yasomera kubanga nina we nabadde nsoma naga nti bwe yasomera mu ggwanga erya Amerika bw'amala okusoma eri akomawo mu ggwanga lye erya Libya atula n'ekitaawa mugamba taata embeera gye tuyisamu bannansi si nnungi. Abantu beetagako okufuna bono bwa dictatorship bwe tulina tubugyewo abantu tubawe emirembe tukole kino nekino tale namugamba kitekisoboka kyokka ate bamuse by the way yannumye because yayagala nnyo ensi yatebeere naagala nti ayagaliza abantu nga tamanye omuntu wayagaliza abasajja abahistoriana abasajja abakulu abatandikawo si prophecy prophecies ez'enjawulo ne philosophies ez'enjawulo. Mulimu omusajja mwerabidde erinnya but yagamba nti human beings are political animals. Statement yasobola okubanga akola waziti yali gundi ono yali ani mwerabidde omukulu naye nga yali philosopher omukulu. Nagamba nti banabyabufuzi political animals nti era omuntu talina mulabe wa lubeera talina mu best friend wa lubeerera nti abantu bano tosaba bakola birungi 10 telikyawa omu 10 terisiima omu. Akati byonna byebabakolera nvubuka naagala ntaata ateeteemu kubanga byonna ali abikola ng'ebirungi byonna bibawadde naye nga tosobola kwogera ku bukulembeze. Oba okoze kivve wega ku bukulembeze byonna bikole naye obukulembeze bwesonyiwe togisongako kagaloko. Akati ono omuvubuka ayagala mbu ajaleete modernity byajja Bulaaya emirembe egy'ekizungu ng'ayagala ajaleete mu Libya. Akati bannalibya 2011 beekalakaasa mu kwekalakaasa okwo baagala okuba nti bajjako gavumenti. Mu kujja ku gavumenti omusajja gwe bayita Kano Elmama Gaddafi ayimirira mu bukambwe agamba dal zinga abegera mu ki mwenja bakwata amanyi genge emmese abeekalakaasa zinga emmese dal nja bakwata manyi genge emmese nsobole okuba nga mbajjawo ekyo akyogera. Ate mu kukyogera omukulu Saifu avaayokko embu abasajja basobodde okuba nga tuwa amawulire batugamba nti Saifu yavaayo kubanga agamba nti mwe tugenda kubanga tubakinjaga okubatematema abeekalakaasa tugenda batematema tubafuula obulere musobole okuba nga tunywa omusaayi gwammwe. Bano abakulu aba European Union basobodde okuba nga babyogera Saifu 2011
Gaddafi mukubanga agenda kukwatibwa ojjukira ekibuga Tripoli ekyo yasobola kubanga akiddukamu ne bagamba Gaddafi waiva mu nsi eyo ebizibu bisobodde okubanga birinnya. Aisha muwalawe adduka ne maama bagenda mu Algeria bagamba nti Gaddafi naawe edduka va mu Libya oddukire mu Algeria. Gaddafi bagamba nti siva mu nsi yange olwedde yalinganga kwegamba nanyini Africa kwa bali bamutaddeko nebipapula bibakuntumi webale nnyo International Criminal Court ng'ebitaddewo akati mu ggwanga ebiteekawo. Gaddafi bamugamba nti toloka ove mu Libya embeera esobodde okubanga egayagaya obanga embeera edda kuki. Gaddafi abagamba nti siva mu nsi yange. Akati akadde mu tekiriti yonna gye basobola okuba nti bamuzza nasobola okugenda mu tekiriti okubanga yeekweka zibani walidi n'esigadde ebinabina kubanga mu bani walidi bewali baloyalist abaagalwa abaagaza bali abaagazi omusajja gwe bayita Kano Elmama Gaddafi mu bani walidi eyo kati zitekiriti zino simanyi wale ebibuga biri awo kumpimpi. Akati omusajja ono Gaddafi agenda mu ttano 2011 kwekalakasa ku kyasi. Gaddafi agenda mu ttano emu okubanga alaba embeera eganye mu Sirati gye yali ali agenda okuba nti agala tulokere mu ttano agende mu ggwanga ya Algeria wekyali kirowoozebwa kyogerebwa. Bamugamba nti byonna bikole naye tokwata simu ekukubirwa. Lwaki bamugamba tokwata simu ekukubirwa? Satellite ng'emulondoola esobola okulondoola essimu eyo waali eddoboozi lyokka nti ero nga satellite ogamba nti nga ziri active nnyo ali wano. Kati Gaddafi mu kubanga ali mu ttano ali mugenda atuuse halfway mu ttano wakati essimu emukubirwa akola mistake yali ennene nnyo mu bulamu bwe yatalivansinga na kulivansinga okukwata essimu eyo. Ani yali akuba olwo? Kakati awo watamanyi mungi yali akuba essimu oba baali bapange oba ali mukyala we n'omwana nga bamugamba nti ffe tutuuse naawe jangu tukulindiridde awoze nange. Kakati bamukubira essimu Gaddafi akwata alanika hero kasita yogera hero eddoboozi sente nelipinga yagamba nti Gaddafi tumuwulidde eddoboozi lyeyo nyini ali mu ttano gundi mukube budroni mangu n'amangu obwali bwetawula mu ggwanga erya Libya buyingira ttano bukuba ttano busindika ebigundi ebizuka ezimizairo zikuba ttano zikuba emmotoka ezazikulembedde zonna zikuba n'emmotoka ez'emabega. Gaddafi asigala mmotoka eya wakati n'omukumi we okitegeera. Kati Gaddafi jjukira benanga tibina baabo bakola kye bayita no flying zone ku Libya. NATO amawanga agegatira mu kibiina ekyo ekya NATO eky'abazungu ekyamaanyi ennyo kikola no flying zone nti tewali nnyonyi ya Libya esituka kubuuka wadde okugwawo webale nnyo. Kati ono omukulu Gaddafi yali yesse nti ayina kye tuyita money power ey'obwengula. Kati nga tamanyi nti obusajja obwa NATO ate buyina money power esinga eyiye. Bwe bagamba nti mu NATO mwalimu eggwanga nga America likulumbye. You can imagine America elumbye eggwanga lya Africa. America mu mawanga likulumbye mu NATO mwalimu America, Bungereza mawanga manene, mwalimu France, mwalimu Belgium, Sweden zonna, Germany gonna gamenye amanya g'abazungu amawanga g'abazungu NATO. Bwe bagamba NATO kinene, NATO kyagitwalira omwezi mulamba okusa Gaddafi ku ttaka kiwa nti yali w'amaanyi. NATO namba amawanga gonna ago agali genyira webale nnyo mwezi mulamba nga America yaganze bugenzi mu Venezuela nesikayo omusajja mu ssaawa ezitaweze 2 mu dakiika 3 goka nejayo omusajja nga tubaze n'essaawa ze batambulidde kale n'essaawa ze batambulidde nesikayo omusajja nga tebalwanye nnyo tebatuuyanye omukulu gwe bayita Nicolas Maduro nemusikayo nemuta mu ggwanga lyayo naye ono yali NATO nga America kokitwalidde nekiwatali omwezi mulamba okuteeka Gaddafi ku ttaka. Okitegedde kati Gaddafi
essimu eyo kasita bakikwata bawulira nti eddoboozi ya Gaddafi hero zidroni ne baziragira zonna zali zeetolodde obwengula oba Libya ne ziconcentratinga ku ttano zikuba drone zikuba ttano zimala okuba motoka ezaali zikulembedde convoy emotoka Gaddafi yali wakati nga convoy emotoka zikulembedde neziri emabega akati bakuba convoy yali maaso n'eri emabega ne balekawo ye kati ng'ojjuka satellite era bulungi kyonna ekiri mu ttano satellite nga buli kiri mu ttano kyonna ekola ekiraba mangu n'amangu ne bazindika obuvubuka obwali buzembu nabo bwali mu kwekalakaasa nga bukutte emmundu buli ku ludda olwali luwakanya gwe bayita Gaddafi ebiwayi bitandise okubanga bijja mu Libya ebyabakwasi b'emmundu akavuga kajja gakuba Gaddafi amasasi agaali gasigadde jjukira omukuumi we bama mukubanga laba takyalina kyazzaako ne yetta naye omukuumi sasa yali sigaddemu ne yeekuba nga mukama wa muleseewo webale nnyo kati mukama we naye ndowooza agala okuba nga yetta okitegeera akati Gaddafi bamusangiriza mukadde nga bakubye ekibegabega bamukubye ali ku ttaka bamunafuyiza obuvubuka ne bumwongeramu amasasi ne mukolako ebyambiyoni ebitoogerekeka bye bakola mu bimanyi akati mu nsonga ezo Gaddafi n'amala aloge essaawa ze bagamba tetumanyi gye baagateeka kubanga bamukwata omulambo ogwo ne bagutwala mu kifo ekyekusifu era bamala muteeka mu ttaka eyo awo bamuteeka ne balinyisawo ziguleeda ziwabike muyinza okuvayo ne mugenda ne mumusinza webale nnyo kakati Gaddafi ono yalina abaana bameka Gaddafi mukubalirira omusajja tabalirwa nzaalo naye kitwaganga abaana 8 ogwo gwonna guliwa 8 Aisha ye mwali ali mwala yekka gwe lyazadde Aisha aline maama we mu ggwanga erya Algeria bakyaliyo era Aisha ono yavudde okubanga tugamba nti muganda wange yattiddwa mu mambuka ga Libya naye nga muganda we atudda mu zitani gyatiddwa Saifu Saifu ono obadde tubuuza talina baana beka 8 omukulu Aisha Mustani yasobola okubanga naye attibwa n'ekitaawe ye Gaddafi ye omukulu gwe bayita Malid yasobola okuba naye ngattibwa omuvubuka gwe bayita Kamis yattibwa naye 2011 akati Saif naye yasobodde okuba nga attibwa abalala nga Hannibal ye yaliwa bya mizannyo akyaliyo yaliwo bya mizannyo ye nga tani nnyo byabufuzi byammwe ebya Libya naye basooka ne bamukwatamuko naye bamane bamuta tumulyako mu musimanyi twamulyako mu Jordan eyo tumulyako mu mawanga g'abazungu nga zi Sweden biki eyo gyawangaalira Hannibal Gaddafi okitegeera akati mu nsonga zino zonna omuvubuka gwe bayita Saifu nagamba nti yalinga second in command mu Libya. Second in command eno ng'era omusango ogwaleetera International Criminal Court kooti y'ensi yonna okusindika ekibalo kimanina muntumye mbukyali mbu yalagira era n'agamba nti bagenda kutta abeekalakaasi babanywe n'omusaayi gwabwe das oyo Saifu mbu kyasobola okubanga ayogera nga beekalakaasa baddeso okwekalakaasa okitegeera akati mu nsonga ezo Saifu 2011 akwatibwa atwalibwa mu Zitani mu kibuga ekyo kya Zitani wasobodde okubanga bamuttira 2011 tadonga kamala okutibwa Saifu akwatiddwa atwaliddwa asibiddwa jjukira Libya yaletuusa akadde nti buli kibiina kyonna ekyobuyeekera kirina paati gye gifuga nga buli essaawa zino ekibuga Tripoli era ono abasajja aba UN United Nations bwe bateekawo okuba nti akulira Libya mu kibuga Tripoli bateekawo omusajja gwe bayita Abdul Hamid Daiba ono Abdul Hamid Daiba yakulembera gavumenti eya Tripoli naye ng'ateekebwako abasajja bakyeruppe ati byonna byakola alina kubeera ku remote ali ku remote akati omukulu gwe bayita Khalifa Haftar ono akulembera wali mu bukiikaddyo
obachi tegeza Libya bagimenyamenyamu ebagikutulamu osanga chairman ku kyalo nga alina tanka eri mu lujje esimbye eyabaje awo Libya yatuuka Libya yasobola okubanga efuuka ekintu ekyenene essaawa zino. Nsonga ki ezaleeteddwe okubeera nga omukulu Saif attibwa? Bwe bali nnyo kibuuzo kirungi. Saif Ali Gaddafi Islam nga tugamba nti yali second in command ngera yavaayo kubanga tugamba nze saagala buyinza era nze student be yatata wange gyalimu nze kyendiko kubanga nkola nkulaakulana na civilization enkola ey'omulembe eri modern eriko eya ggwanga lyange okuba nti likulaakulana. Saifu watugamba 2011 bamusiba 2015 batandika okubanga bamuteekako kye tuyita nti balina okuba nti bamutta sentenced to death 2015 sentenced to death naye ekibiina ekitongole kiri ekibiina kiri oba kooti yensi yonna International Criminal Court yesala omusango ogwo mu butaabaawo bwe yes in his absentia nga amache gano agazitani gamukutte 2017 amache agazitani gamuta yabaga kati oli abutaala oli kata inayo omusango gubamusingisa webale nnyo you a free man ostegera kati Saifu 2017 amale katengo kubanga sasanya Libya nti tumuleete asobole okubanga adda mbigere bya kitawe ayinza okuza Libya engulu ostegera ebirozo byaniko kubanga bijja byabana byafuzi Saifu avaayo 2017 tugamba nti nze saagala ntebe biri mugumu Saifu alaba obwetaavu bw'entebe avaayo gamba nti nzize njala kubanga netaba mu kalulu agenda okubibwa 2011 maya 20 mugumu eyo Saifu mukubanga agamba ndabye obwetaavu njala kubanga nzibulula Libya njitaye ku mutinda wakusa yaliko n'okusingako nga taata waali abasajja abazungu bagamba nti omusaayi gw'omusajja oli Gaddafi waayika gukutira mwono omwana ajja tuletera ekizibu singa ajja olembera nye eryawo nkabe basajja bali abana ba UN balina omukulembeze waabwe yakulya Tripoli ekibuga ekyali ekikulu ekya Libya nga tenafuuka matongo oyo Diaba essaawa zino yakulira wa UN kwa basajja abazungu katulina n'oli Haftar w'abasajja ba Libya bennyini oyo naye gyali akati mu nsonga ezo Libya n'obutabutemekevu bonna omusajja Saifu bamutta ekimussa ekyogamba nti ayagala kujja kubanga atwala bukulembeze atwala ebirowoozo batata mu maaso abasajja abeebulabe baagaana abantu abaleetera kitange okufa banaatunula tutya twatta kitaabwe nga onaafuusa omukulembeze oba nnyo kunsijukiza delegation eyaliko omu ku bajeno abaali mu kisanja omu biseera bya Gaddafi nga ye general era chief of staff akulya ku maje mu ggwanga erya Libya delegation omwaka oguwedde mu December 2025 delegation eno etumibwa mu Turkey mu Butuluki bagenda osobola okuba nti bateesa ku nkola ey'emirembe okugiza mu ggwanga erya Libya jukira Butuluki ggwanga lyabaki lyabawalabu nalyo likulembera musajja president gubayita Recep Tayyip he president walyo akati Recep Tayyip delegation alimu ne general omu kubali emikwano gya Gaddafi bava mu Libya bali abantu basaba general basatu bava mu Turkey mu Butuluki ennyonyi ekurashinga egwa bafa December mwaka oguwedde 2025 akati ekyo nga kikwata nti Gaddafi oba omwana wa Gaddafi abadde ali matigga abadde amuliko nti yalinga nga amusembeza dde abadde genero afiiridde mu nnyonyi nga yaliko ebyokwerinda bye ebimukuuma ennyo okitegeera akati mu kubanga Saifu ono muzitani 2017 nagambye baamuta nalya butaala 2021 alowooza okujja ng'omukulembeze alangirira gye mu ntebe ennene webale nnyo abazungu kye bawakanya n'abalala abatwalaganya tatawe kye bawakanya mu Libya akati mu kubanga bakiwakanya Saifu ali muzitani ennaku z'omwezi zabadde mmeka ku lunaku olwali lukyo olwokusatu lwali lwokusatu zaali mmeka ndabaawo
Ani olwokusatu. Naye nga olwokusatu olwo olwokubiri nga bukya ku lwokusatu. Awo webasobodde okuba nti balumbira amatwale ag'omukulu ono gwe beta Saifu al-Islam Gaddafi. Olwokusatu zaali nga nnya. Nga nnya. Thank you so much. Enaku somwesi nga nnya nga bukya olwokusatu balumba ekampu omukulu Saifu mwabadde awangalira. Mukubanga bagirumba asajja baali bana nga besibye obukookolo bakomando. Kati abakomando basubira kuba nti bano bakomando ba Libya. Abakomando abajja ne beera amagye agaali gakuuma Saifu. Abakomando si ba Libya. Gonna bwe bokyetegereza bulungi nnyo. Abakomando befaananyirizaamu abakola ekikogodo ky'okukwata Maduro. Kigeza ekikwekweto kyavudde ddala eyo mawanga agaddako kitaawe. Agaddako taata. Gwe wetegereza bulungi nnyo nga wetegereza ensonga. Bakomando basobola kubeera bana. Ne beera abakuumi ba Saifu kubanga yali omwana omukulembeze ate abaddeko abasajja abali batwala zitani nga bamukuuma. Ekitegeeza bakomando abana bano baba bamaanyi nnyo baba batendeke. Bajja batya bakomando abana nga bali besibye bukookolo agatugambibwa agavuddeyo amatonotono agakavaayokko kubanga aziikiddwa ku lwokutaano. Yaziikiddwa entaana yalabise. Yaziikiddwa ku lwokutaano. Yaziikiddwa era mu Bani Walid bwe baziika muganda we Kamisi. Omuvubuka yafa 2011. Kamisi gye bamuziika naye bamuziise ku ntaana eyo. Akati mu nsonga mu Bani Walid eyo kati Bani Walid eyo jjukira eriko kilometers zalinga katugambe nti kilometers aziri mu 175 okuva mu Tripoli ekibuga ekikulu. Ate wogenda mu miles ziri mu miles 10. Okay. Okuva mu kibuga ekikulu Tripoli. Akati omusajja ono muzitani bakomando mubazze bana nga besibye bukookolo. Komando bazze bana nga besibye bukookolo bayingidde mu kampu. Beze bakubye buli mukuumi wa Saifu. Saifu omutuukako munda al-Islam nga teyeetegese atandika okulya amatereke nabo ne woobagwe basusizo ne beevulungavulunga mu kwawo nga talina kuba ngattibwa. Juka naye ayina kukikomanda ekitonotono kubanga bana bakulembeza singo gye basooka ne batwalako mu mawanga ago ne bayige ku Taichi ne basooka n'emundu agimanyimanyiimu. Jukira afudde wa myaka 23. Abadde wa 23. Nga abadde muto. Kitaawe agenda okufa. Manya 53. Sorry. Tukira the air 53. Akati 53 ezo. Omuvubuka ono adalabye bingi nnyo. Mukubanga bamuzindiza. Kubanga azaliwa 1972 ziti. Awo 72. Akati emyaka 53 gyabadde ayina egy'obuto. Katukite we tutyo. Bamulumba bamukuba amasasi bamutta. Amawulire gatandika okusaasaanira emitimbagano okwetoolola ensi yonna ng'era yagabreakinga yali omu ku balooya be. N'agamba nti omukulu bamugye mu budde afudde. Ani Saifu al-Islam omwana muganda we omuwala oyo Aisha ali mu ggwanga erya Algeria atugamba nti ono bamulumira okuba amasasi ne bamutta. Yafiidde mambuka naye nga settlement zikola zikoonagana. Nekyageza okubanga kivaayo omukulu Saifu ali Gaddafi ngattiddwa mu bukambwe obw'amaanyi ennyo. Bakomanda abana abayingidde kampu ye muzitani bwabadde awangaalira bukya baamutta 2017. Kakati nga twagala okumaliriza waliwo bye nawulirako oba yali ggwanga kyeri likutte omukulu ono Saifu nga bagamba nti eggwanga lyabwe oba eggwanga kisiri shuwa ku ddyo nti eggwanga lyabwe lirina omukulu gwe lyaweereza mu ggwanga erya Libya gyalabeko ku kano Gaddafi. Saifu yali wa myaka 2 kati nga bavunaana bagamba omukulu we taddangamu kulabika ne gye buli kati. Naye nga bagamba nti artist osanga omwana ono yali wa myaka 2 naye alina ayinza okuba nga amanyiiko ku kibula ky'omuntu waabwe ku kikola ky'omuntu. In fact lyali ggwanga lyali lya Taki lyali lya ki taka ggwanga lyali nga lya Taki ndoosa. Kakati mbu Saifu naye nga obuze Saifu oli omwaka 2
bino yabijjamu atya ye yagamba tata tonasanyusiza mu mutte fesa ndabikidde bubi oba nvumye akati amawanga gali agabacherupe gakyayina kye tuyita omanyi abasajja bano baba ne kye tuyita bakyayina ekigendererwa kye bakyetaaga mu Libya nti Libya eno baagala baje extorting to the maximum ebenga tekyasobola kubanga eddamu kuyimuka eyinza okufuuka ekizibu amafuta togamenti mu Libya mangi nnyo gema kumanga ga Africa gasinga amafuta Libya hakitegeeza ki nti abasajja bano bakyayina ebigendererwa ebyekusifu bye bakyetaaza Libya kwe kuba nti omuvubuka ono yavuddeyo kubanga akola atya anyigibwa naye nga abakulembera gavumenti kati omukulu gavumenti Daiba yavuddeyo kubanga atugamba nti Abdul Hamid ono akulira gavumenti ya Tripoli yatekebwako abazungu agamba nti tusindise ba investigator abanoonyerezi abakugu okulaba kyekyaviiriddeko okufa kwa Saifu banoonyereze balabe ani yamusse lwaki yamusse nabigendererwa ki yabadde mabega eyo kubanga attibwa negolooza okunoonyeza kuno kuyinza okuba kati sofa eggwanga erya Libya wetwogerera lifugwa ebiwawa bya mirundi esatu ebiri sofa ebyamaanyi tulina ekya Aftal tulina n'ekiba kino eky'omukulu onani Abdul Hamid ow'abasajja abazungu gundi eno United Nations tulina n'oli wekiba ekyabayeekera aba Libya Aftal Khalifa ku mujiji gwa Gaddafi tekuliko kiwayi kiri awo kikyasobola kubanga kifuga kati ekiwayi ekyo kyekino ekibadde ekiri mu Bani Walid ekyavuddeyo okwata fulaga eza green eza kino kiragala zakutte fulaga z'ekiragala ezo ne zikiwanika nga bagenda okuba nti bawerekera omuvubuka Saifu al-Islam Gaddafi okumuziika kumuteeka mu nyumba y'eruberera babudde okuba nti bawanika fulaga eza green ne bagamba nti ifwe obaddi kalubeddi tugenda tuliteekawo okulumba gavumenti nabo bonna basobodde okuba nti bali mu mukono ogw'okugyawo omuvubuka ono Saifu. Kati sofa Gaddafi asigazizza abaana betulabako bali babiri Anibo Gaddafi ne Aisha ne mama tolinamu muntu mama ono tosuubirayo kubanga naye tuyinza okubanga tulaba olunaku lumu n'akeera ku makya najja neyegatta n'ekiwayi kino ekyali ekyakitaawe n'alumba eggwanga kakati omwana Aisha yabadde akirimu ennyo ekyo era Aisha kigambibwa nti bagenda ne sente nnyingi okuva mu Libya bagenda ne sente zaali nnyingi nakati zikyaliwo z'abazzukulu n'abazukuza ze baatwala zaali nnyingi akati kigamba nti omwana ono era abadde avaayo kubanga awaako ebiwayi ebimu esente ezibimiza okuba nti era Libya eno esigala nga siki nga baagala badde mu buyinza era kigambibwa nti Saifu bukya yasobola okubanga ajjibwa mu kkomera nga ateebwa mbu naye abadde aviiriddeko ebiwayi bingi nnyo okujja okulaga obutali bumativu nti lwaki Gaddafi yasobola okuba nti ajjibwa mu buyinza kale atuwuliriza ndowooza enfa ya Saifu Gaddafi ogitegedde bulungi ate nga twasose kubanga tukuwa background y'eggwanga erya Libya sofa ndowooza Libya eno ekyasobola okuddamu neetereera gwe mukulabako Libya tesobola as of now kakati jjukira ekibadde kiridde abantu essuubi abadde Saifu nga gavumenti 10 terikyawo omu ate 10 teryagala muki omu ekibadde kiridde essuubi bannalibya nga balooza nti kale tugenda kuddayoko mu mirembe bya Gaddafi wadde yali dikiteeta naye nga tufuna buli kyetwagala kyonna ku mukeeka nga tetutuuyanye ono omwana Saifu ajje era bonna badde beegasse under one umbrella nga bagamba we want Saifu bonna nga balekana kimu bannansi we want Saifu naye Saifu kattiddwa right now tolabawo predecessor tolabawo mu family ya Gaddafi ayinza kujja claiminga maybe omuwala naye tomata bisobola Aisha betaga mulezi
nga Kamisi yali ajja bisobola n'obukono saifu kubanga Kamisi yali munnamagye ye naturally munnamagye kitegeera naye mu nsonga ezo kyo ati kati Libya egenda ate kudda mu ntalo ziri nti bano balolesita bawanise gundi flaga eza kiragala bagabe tugenda kufa n'omuntu kikulaga ki nti obukundi bugenda kudda era Libya ekyakyankalana. Kale tweyanzige andooza abantu baffe batusiibulira olunaku lwaleero tukomaawo. Abantu baffe mwenna abatuwuliriza mubadde mu ggandalo lya weekend amwewale kuba nti muwuliriza era nga mutuwa akadde amwattu kiba kya muwendo nnyo okubanga mutuwadde akadde era abaana bagenda kubanga baddamu okusoma ku lunaku lugenda kuba lwa Mande Lwakubiri n'olwokubiri kati ndooza ab'ebisulo baddayo lwa Mande abamu bazzeeyo olunaku olwaleero olunaku lwaya ya kituufu weekend yonna bagenda kuba baddayo naye okusoma okutuufu kutandika olunaku lwakubiri ngenda kusoma mwezi 10 kale tubagaliza okusoma kwa ttamu esooka okw'emirembe 2026 amwekuume mwefeeko Katonda nga ye mubeezi for good and our country. Kale sigenda kuddamu bigambo na kimu Mukama Katonda atakumira mpeera abankuumire musibe bulungi mweraba.